kw'emisango mu kkooti mu kaweefube w'okulwanyisa okwetuuma kw'emisango mu kkooti n'okukendeeza ensimbi ezitudde mu kkooti olw'emisango gy'ebyobusuubuzi n'okuzimba egikandaaliridde. Kkooti y'ebyobusuubuzi etandise okuwulira emisango gino okuyita mu nkola y'okutabagana. Kino kiragiddwa nga kyakumala ebbanga lya ssabbiiti bbiri era ng'akulira kkooti y'ebyobusuubuzi omulamuzi Anna Mugenyi ategeezezza nti emisango egyekuusa ku byobusuubuzi n'okuzimba giri 520 nga mu bbanga ly'essabbiiti eriteereddwawo agamba nti basuubira okununuliramu ensimbi obuwumbi 325. As you may know, we have 1,250 cases which are in the trade, construction and corporation cluster. We have course listed 520 with an approximate value of about 325 billion. We have 26 mediators all set for this fortnight and we are expecting excellent results. By this mediation fortnight, as my Lord Justice Kauka has said, we intend to unlock substantial capital tied up in trade disputes, reduce the backlog, and also to show the judiciary the commitment of the commercial division to swift, efficient commercial justice, especially after being in existence for 30 years. Enteekateeka eno etongozeddwa ku kkooti y'ebyobusuubuzi era ng'omukolo guno gukuliddwamu akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jenny Francis Abodo era ng'asoose n'okwebaza abalamuzi awamu n'abatabaganya olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola okuyita mu nkola y'okutabaganya abantu kiyite alternative dispute resolution. The registry is very key in this mediation process because it all starts with you. If you decide to suffocate the cases, the judges will never know that cases for mediation actually exist. So I want to thank you for your hard work. I want to tell you that it shows and that we have seen. Abodo wano wasinzidde n'akubiriza abalamuzi abawandiisi ba kkooti ne bekikwatako abalala okulaba nga bettanira enkolagana y'okutabaganya emisango gy'ebyokuzimba n'okwagazisa ababa bakaayana enkola eno. Business community, prolonged litigation ties up resources. It delays projects and of course, not to mention damaging relationships. But mediation provides an opportunity to find practical solutions, preserve commercial relationships and allows parties to move on. We want to use mediation so that we don't want lives to be put on hold at any one moment. To our judges and the registrars, I want to encourage you to identify suitable matters early and actively promote settlement. Akulira ekitongole ki Judicial Training Institute omulamuzi Andrew Kauka atangazza ku butitimbe bw'ensimbi ezitubidde mu kkooti eno y'ebyobusuubuzi olw'emisango egy'okuzimba egikyakandaaliridde mu kkooti eno kyagamba nti kizingamya ebyenfuna. About 400 billion is seated here in disputes and that's the cluster in corporations, trade and construction from the statistics they shared. So you have 400 billion seated in here under that cluster. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.